Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the newsroom mbalamusako mwina abalungi abatulaba era abatugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo neyo yonna gye muwangalira yenzedde ni abatuusaako ensonga zissebasonga ate njagala okubeebaza nti mubadde bagumiikiriza akabanga ke tumaze nga tetuli ffenna njagala okubeetondera ne ssekwetondera yenna nga bw'omanyi nti ebyalemesa Wanyinda okweggala bwe bityo nno naffe mu bulamu obwa bulijjo bwe bitulemesa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okulabanga ate tubaako kye tukola okubanga tubaweereza n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nsaba ate omunnange nsaba okwetonda kwange gye muli mukukkirize. Kakati nno we twogerera bino bingi byabaddewo olunaku lw'eggulo. Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yagenze mu lubiri e Mengo e Bulange okulaba nga ate munnaye atwala oluwalo. Eno nno ebyayeyolese ebyo nno bikaabya amaziga. Wano nno we wavudde ne Ssaabasajja Kabaka okulemererwa okubeera nga ayita mu wankaaki. Kyokka nno munnange nga nno okwo kwe kwava n'enjogera mu Buganda egamba nti Kabaka munnange nantawetwa takuba koona naye mwattu olunaku lwajjo ebyayeyolese byabadde bikaabya amaziga era bino byaleetedde omubaka nga Namboozi okukaaba amaziga ag'ekikulu. Abo nno wavudde ba NRM leanings ba NRM addicts ne bamuyiikira era ne boogera ebigambo bingi. Tubadde tukyali awo Gen M7 yavuddeyo n'abagamba mbu mwe babloga mwe musuusuute nnyo oluntu luno mbu Kabaka bamuyisizaamu ekitiibwa. Ebyo bye mwogerako ani abibagamba. Kakati byonna nsobodde okuba nga mbikukuŋŋaanyiriza n'okulaba nga mbikuleetera osobola okuba nga munywanyi byonna obimanya ate era obitegeerera ddala bulungi. Nze Deni tuli ku mukutu gwa Beyond the newsroom. Nzikiriza tusooke tutandikire wano. Wabula video sooka ogimpire like bw'onaagiwa like ejja kudduka emisinde mingi. Sooka owulirize katambi kano tweyongereyo. Tewali bukulembeze bwonna bussibwamu kitiibwa nga bulinnyirira eddembe ly'obuntu. Mbakubiriza okutwala ensonga y'eddembe ly'obuntu okubeera enkulu ennyo mu mbeera zonna ez'obukulembeze ne mu mirimu gyaffe. Eddembe ly'obuntu y'ensibuko y'enkulaakulana kubanga abantu bakola nga tebatya era baweereza mu bwenkanya. Tewali bukulembeze bwonna nti tewali bukulembeze bwonna obutateeka owulidde ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka ne bw'onaamunenya ne bw'onaayogera nti kino oba kiri bino ebigamba azzenga abitugamba entakera era nga tugamba nti teri bukulembeze buteebwamu kitiibwa butateeka kitiibwa mu ddembe ly'abuntu bugenda kwagalwa era basaanye okukitunuulira nga ensonga. Lwaki nkomezaawo akatambi ako? Olunaku olwajjo nabadde ngenda kukola so nga bagadde amakubo gonna emmengo eyo naye ekyasinze okunnuma kozi nze nagamba mwana parking awo ku petrol station ntambuza ebigere nja kutuuka nentambuza ebigere paka we natuuse ku mulimu. Ekyasinze okunnuma be basirikale okulaba abaana ba boda babadde bajja nga bo tebamanyi kikiri eri. Instead of ogamba omwana nti kyukoddeyo nga babakubya bukubya masannyalaze abamu nga babakuba kibooko
ne ŋŋamba mazima ddala wano eddembe ly'obuntu liri ludda wa? Ndowooza wadde tebwanayita na ddakiika nga 3 Ssaabasajja bwe bamukoledde kino eno eky'okumuwesa. Cause nabadde nnyambuse bwenti ngenda olaba nga n'emmotoka ze zivaayo bweziti. So I saw that incident. Naye ekyamazima matuufu biruma ate birumya. Ne mu byonna njagala onzikirize ngenda kuwa obutambi buno bulinga 2 tusooke tulabe. Katambi nsooke kaliwa kankuwe Gen M7 kankuwe Nambooze. Ne bamugana okuyita mu luguudo lwe luno olwa Kabaka njagala ne bamusindiikiriza eri agenda ayita eri ebbali ne bamusindiikiriza waffe omulamba ne bamusindiikiriza mu nsi ye. Wano waliwo abantu abajjawo nga tebalina candidate bajja wano ne babagulira enjizi zonna ne bayingira. Bwe balirabye nti tebatwetaaga wano baligambye Katikkiro nti abo abagenyi bo bagambye temujja era tetwalize. Katikkiro balimugambye nti abo abagenyi abajja okulaba fe tetubakkiriza bagende okusinga okusindiikiza Kabaka waffe ne bamufuula ng'omuntu wa bulijjo nga tulaba. Ekintu ky'okuyisa Ssaabasajja Kabaka emmanju ne bamwetoolooza bati kyalumye Nambooze n'agamba beene nantawetwa nga lwaki mukola ebintu bifaananyiriza bwe biti. Wuliriza response ya Gen M7. Wulira. You social media contributor, how do you come to be the one to announce what is happening to the Kabaka? You don't have enough decency to say, banange, ekino sikimanyi, sikirinako bukakafu, kaninde, abakimanyi okunsinga, beba bakyogera. Why do you have to? So, those people, we shall go for them. The police is already looking for those people. I hope they have already got them now. So that really they explain why they want to okanga abantu, to frighten people by such irresponsible behavior. Now, that same social media owulidde ebyo by'owulidde kati oyinza okuŋŋamba lwaki ompa akatambi yako olinaga ebyo bikadde manyi mu kuleekaana baleekaana nnyo. Ono omusajja bamuyita Majambere mumumanyi wa NRM oba bikoze bityawo erubaga wali eri. Wuliriza ebigambo bye. Mbwedda nze ndi ku TV wano ngoberero manyi baffe yatuwa TV ennungi ne radio live zonna mbaddeko. Kati ng'ekirala Nambooze wano maama wange oyo mukadde Nambooze bwakaabye amaziga ag'obukuusa obanyize mu biwundu byayina eby'omu mugongo biri eby'emyaka emikadde bwati n'afuna pain at that moment n'akaaba ngizi kulaba omukadde omukulu oba atambula ne kaaloobu kati omanya abo abakazi bayina ebintu bye mutiiririra amaaso ne mutabitegeera bayina katemba bazze bazannya katemba kati oba yeesunye mbwangu abo speed n'ateeka kaaloobu omanya abeera mu glasses wati ngenza okulaba amaziga nebuuza nze amanye ebyobufuzi munda wano tuwali yamwogeddeko kati n'ayagala akola akaki alabe anoonye ekintu ekimwongerako vibe ennaku zino nga bagamba vibe kati yeera abasinze era n'ateekawo ey'amaziga akabugubukuusa kubanga weebuuliza ddala Nambooze ekimuggyeko kaaba amangu ago bantu ebintu lolaba nze ndabika akutte mu kiwundu kya 216 kyagamba nti omugongo oba niyeenyigamu oba gata gyanyize naye nze era akakiiko k'ebyokulonda nkyakanenya nti okutukkiririzanga abantu basombe abantu babaleete wano ekibuzo kiri njukunju rallies zezinokola kati bw'owulira ebintu byono mu Buganda ffe tulina engeri gye turespectingamu one culture
oba obuwangwa bwaffe ne Ssaabasajja Kabaka. Kyova olaba owulira abasajja ba Kabaka nga balayira ffe waffe abaliga omulimu omukulu gwa kukuuma Ssaabasajja. Kyova olaba bw'owulira ebyafaayo by'omwami Kkunsa bagamba y'omu ku abo abambo we yali akyasinze okubeera omukambwe, era nga bw'omusimatuka mwattu olina kubeera ng'olya nkokoyo. Nti wendigwa woligwa ayi beene ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi. Eyo yendayira. Kati gwe omuntu awulira ku ekyo nti wendigwa woligwa, meaning that nti gwe okufa nze ndiba nze asoose, nti alikaabya amaziga ndi mukaabya musaayi, nti anaakukwatako nange nja kujjayo n'ag'omu buto. Meaning that ekintu kyonna ekiweebuula Ssaabasajja Kabaka kiba kikwatidde ddala ku mutima gw'Omuganda, Omuganda owa ddala, era kimukaabiza ddala. Nantasongwa amulunwe nantawetwa takubwa kooda takubwa mugongo. Ng'omugamba nti togenda kuyitawo kati weetoolole oyite eri kubanga Kyagulanyi yazze. Who is Kyagulanyi? Bwe mubanga mwabadde Lamboze yagambye nti bwe mubanga mwabadde ekigendererwa kyammwe kya kuhumiliatinga Kabaka waffe olw'okuba president waffe azze wano, bandi tugambye ffe tetujja Kabaka waffe asigaze ekitiibwa kye. Ndabyeko abaana ne controversies nyingi mu comment section buli wosanga video zino nga bali bagamba era Kabaka president ye yamuwa amaanyi singa si ye yandibaddewa. My friends, Buganda existed before Uganda, before this regime. I want to tell you this. Nebo onoonyereza genda onoonyereze the genesis of the word Uganda. Omanye what Buganda is. Lwaki bakwata kingdoms zino ne bazilowalinga obuyinza bwazo n'amaanyi? Kubanga zifuga kinene okusinga n'okusinga government. Nti bingi bye tutambulirako ne because of the culture nga togenda kukikola. Cultures, norms n'ebirala. Then Kabaka ekituufu kiri nti president yabeera justice babakuyita batya ceremonial his justice babeera mugundi ezisinga babeera just ba ceremonial ba mikolo. Wekyo jogedde kyaki anyway. Katikkiro Charles Peter Mayiga yeeyaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu Lubiri lwa Ssaabasajja e Mengo. Eno nno byabadde bingi kwoteeka Julius Onyonyi Bisekezi leader of opposition mu parliamenti ne honorable omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era njagala kuwa obubaka buno kasooke nkuwe Bobi Wine. Yagambye bw'ati. Bwe najja erinnya eryange era sebo Busoga ndi mwana wa Bambedda. Ekitiibwa Katikkiro Mulango batusiima era bantuma erinnya erya Okelo Kuch. Macholi bantuma Ogenga Piem. Abalugwala bantuma Obini. Abanyankole bantuma Musinguzi. Abafumbira bantuma Mutabaazi. Ekasese bantuma Musabuli n'ebitundu ebirala. Ekyo nno ow'ekitiibwa tubadde tukikola kagenderere okussaawo enkolagana n'okussaawo omukwano wakati w'Abannayuganda bonna ab'enjawulo. Era nina essanyu okutegeeza nti Bannayuganda bonna bakwatagana ate naddala ffe ng'Abaganda nina era essanyu okutegeeza nti abaana ba Buganda mwattu babembedde mu bitundu eyo bakola emirimu gyabwe mirungi nnyo. Baagalana n'abantu be basangayo, abamu beewanguliddeyo n'abaami oba abakyala, era ng'enkola yaffe bweri ey'Abaganda ey'okwatagana n'abantu bonna. Kyagulanyi Ssentamu baakiise embuga ne batwala oluwalo lwabwe nga balina kibiina kya National Unity Platform. Era ezimu ku ezo empagi ze bayimiriddeko ng'ekibiina kya National Unity Platform babadde azanjula ewa Katikkiro
Charles Peter Mayiga yamutegeezezza nti bwe bumu okubeera nga tufuna Uganda eyawamu era ne Katikkiro mu kumwanukula yamugambye manya obuvunaanyizibwa bw'okutte si bwa Buganda nga wabula bwa Uganda yonna. Kaakati wano akiddayo eri bali abaali bawoza nti Kyagulanyi n'agenda ku ntana ya Obote Kawenkene Kyagulanyi mubi nnyo. If the Akiolis believe in Dr. Milton Obote, there is no way wogenda okwewala family y'Obote n'Obote ng'oli mu Akioli. And if we want a united Uganda yawamu, we have to forget the past, then netutunulira the present and netukola ku biseera byaffe by'omu maaso. And we work for our future as Ugandans, but not as the Baganda, the Akioli, the Basoga, the Balango, the Kalamoji, and so on. But we have to work as Ugandans. Okay? Kakati, njagala kuwano ku Charles Peter Mayiga. Uwono wano. Kakati olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna. Naye ate akalulu kanoonya si kakufuga Uganda. Naye bw'oba omuntu yenna bw'aba ow'okufuga Uganda ayina kusooka kutegeera bya kitundu gye bamuzaala. Obote ayindooza yasobola kutegeera by'erango. President Museveni ndooza naye yategeera ebyankole. Naawe olina okutegeera ebya Buganda. Kubanga gye bakuzaala bwe bamala okutegeera bino ebirala ogattako bugasi. Awo nno kikulu bw'ojja wano. Era n'abalala batukyalidde nga mmwe bwe mukoze. Ne batutegeeza enteekateeka ze balina. Aba-NRM bajja oba mwabalaba. Aba CP nabo bajja. Conservative Party Mwami Mabirizi yajja ne Mwami Ken Lukyams n'abantu abalala. Baganda bamwe aba DF nabo baali wano. Mathiasi Mpuuga ne banne n'abalala bakyajja. Nze mbabuulira nti oba oli mu langi mmyufu oba oli mu ya kiragala oba ya kyemu. Ebyo ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga era ng'alaga nti obuvunaanyizibwa bw'okuttibwa ggwanga Uganda lyonna. Wabula n'agamba nti kikulu okusooka n'omanya eby'omu nju n'olyoka ati oyongerezaako eby'ebbali. Kye tuyinza okukkiriziganya naye mu ngeri y'emu oba endala. Era wano wennyini Kabaka we yasabidde gavumenti bateeketeeke akalulu ak'amazima akataliimu kyekubiira. Koole gavumenti okulaba nti tuba n'akalulu ak'emirembe. Emiggo, omukka ogubalagala, amasasi, ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda. Abalaba abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano. Abantu bakube nnyo amasasi abava wano abatulumba. Naye abatuuze tubaleme bakuba bintu ebyo, masasi, miggo, biki. Ate tubeera nabo. Kaati gw'okubya emiggo oyagala alagewa. Anaagenda kubeera Sudaani oba Somalia. Ate kizibu okuba abantu obukadde 45 emiggo bonna n'ogibabunya. Nsaba abakwasa amateeka bakikole mu bwesimbu awatali kyekubiira. Ffenna tugoberere amateeka. Kanjogereyo ku Luzungu waliwo DJ Walewale ama neonge Kiswahili. Twogereyo ku Lungereza lutonotono waliwo wano bangi bano abaagala Olungereza uyo Katumba. Batwale ku radio zaabwe saagala bandowooleze bye nayogedde.
bagende bakyusakyusa ebintu ne babikola kifuula nnenge mbamanya abo. Katikkiro Kamalabyonna agamba nti bannange tuwagala okufuna akalulu akawamu wabula akalulu ak'amazima akalulu ak'obwenkanya ab'ebyokwerinda ki ekibakubye abantu emiggo ng'ente. Bannayuganda nti nze mbadde nsuubira tulina kubeera nga tulwanagana n'abo balumba Uganda nti abo mubakube mubasindiikiriza eri ewala naye bo bannayuganda bwe mubakuba balagewa mwagala bagende e Sudaani. N'amaliriza ng'agamba nti ate era kizibu ne bwe munaakuba emiggo temujja kuba kunoza bantu miliyoni 45. Kyagulanyi Luggya Kibaga n'abagamba abasirikale bali miliyoni 7 abantu bali miliyoni 5 buli kyalo ne bw'oteekako bali mmeka mitwalo 10 miliyoni 7 anyway whatever it is. So ebyo byonna mubiwulidde. Kati Ssennyonyi ye ku bya Buganda kwatava wuliriza. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga juzi mwaka guno mwezi gwa Kafuumulampawo nali mu Parliament ne nyanjula ebbanja gavumenti eya wakati lieta nasasula Obuganda sente ezo zisoba mu buwumbi 5. Ensonga ezo tukyaziriko zaali tezanjulibwanga mu Parliament twazanjulayo ne tugamba nti wano waliwo obuzibu tuyisa budget wano tuli mu process ya budget ne mbabuuza esente zino nga teziriimu ate nga zibanjibwa ne bagaa tubikolako bwe bityo naye ensonga ezo kubanga wali bwe tutimaatema tukyaziriko era nga kikulu ne zisasulibwa kubanga Obuganda bukwasaganya ensonga nyingi ebyobulamu ebyenjigiriza enteekateeka nyingi twalaba wano nga mugaba tractor n'ebirala kati sente ezo ezikola ensonga zino ate zino temusaba nti babaweeku zino zaffe za Buganda ensonga ezo tukyaziriko nnyo ddala okulaba nti ziterezebwa kubanga n'ekirala ekiriwo ekyewuunyisa gavumenti ya wakati ebanja gavumenti ya Buganda obuwumbi nga 3 emisolo ningamba kaakati lindako ono gw'obanja obuwumbi 3 akubanja obuwumbi 5 musasule naye akusasuleko ezize entono ensonga ezo tukyazigoberera. Ow'ekitiibwa Katikkiro tukwebaza olw'ensonga ey'emmwanyi okubiriza Obuganda okulima emmwanyi era Abaganda balima emmwanyi twafuna obuzibu mwabulaba akulemberamu bannange mu Parliament etuwaana okulaba nti ekitongole ekya UCDA tekivaawo kuba kibadde kituukiriza obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Ebigambo bya George Ssennyonyi Besekezi byebyo abaali bagamba Nuupu teyagala Buganda era Nuupu ezannya kinene nnyo okusaanyaawo Obwakabaka n'ebigambo ebirala ebiringa bwe bityo. Ndowooza mutegedde watuufu we mugwa. Manywanyi kamba weeno vidiyo yaffe esembayo. Ndaba abali mu NP abasinga muli bavubuka era kirungi okwettanira obukulembeze naye abavubuka abanaatujuna basaana okwewaayo okuyiga kuba bw'oba olina emyaka 29 n'osanga omusajja ow'emyaka 5 ow'emyaka 6 alina ebintu bingi byalabye ggwe by'otanaba kulaba weeweeyo okubiyiga kuba bwe tuba abato wabawo bingi bye tutamanyi. Ekyokulabirako abavubuka bangi aboogera ekibali ku mutima ekibali ku mmeeme naye okyogera otya? Omuganda agamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira ako timukeerabiranga nakabagamba nga muzze wano era mumpulira nga nkubiriza abavubuka bye boogera ku mitimbagano babyogere n'obuvunaanyizibwa. Oyinza okwogera ekigambo leero ebigambo bya Charles Peter Mayiga eri abavubuka. Banywanyi munzikirize tuwombe ate tudingane nga gulude nakkiriza yenzeddeni BTN Media Beyond the Newsroom. Tulina omukutu gwaffe ogwadde ne exclusive wegulyo tuwa ensonga nga bwe ziba zitambula. Banywanyi
sekita kirava ku ssengejjero kifuuka wankindo munzikirize mbate ate tuddiŋŋane nga guludde n'oyo ayagadde. Nze Deni, BTN Media, Beyond the Newsroom, gwe makutu semakutu kwoli subscribinga, likinga, sharinga content waffe osobola oba nga tobaako yadde ekimungu ekiti kyosubwa. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.